Ekiri ku kisaawe Entebbe ampuliriza nkusaba onkwate bulungi olunaku olwaleero kubanga vidiyo eno si yeemu n'eza bulijjo zenzize nkukolera. Obunkenke amawulire ag'omunda gano nga gamaze okubeera nga gakakasibwa ekigenda okubeera olunaku olw'enkya, wabula nga akeetegeekerero okwetayirira n'okubeera nga tulindirira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, Mwami Museveni ne gavumenti bali mu kusattira. Nkuleetedde obutambi buna ampuliriza ogenda kubeera nga okakasa. Tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa, ennamba ye esembeyo 15. Gw'alina ekizibu kyonna oba oli Uganda oba bweru wa Uganda tomwerabira mukooneko ampuliriza. Kaakati mu mbeera eno kansooke nkusumululira otegeere olunaku okuva olw'eggulo nga bwe nakutegeezezza nti bannayuganda babadde balindidde pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wali mu ggwanga erya South Africa. Era ono yatuuse wadde ng'asose n'akwatibwa poliisi nga bwe nakulaze n'amala n'ateebwa. Kakati mu ngeri y'emu olunaku olw'enkya amawulire ag'omunda, ensonda ezeesigika, amawulire ag'ekikessi gamaze okubeera nga gakakasibwa. Ngenda kubeera nga mbikuwa byonna, ngenda kubeera nga mbikuwa, wabula kansooke nkutwale mu katambi akasookedde ddala kwogenda okubeera nga olaba ekiri ku luguudo lw'Entebbe nga kyatandise dde olunaku olwaleero. Wadde nga poliisi ekyafuuse kyesirikidde naye tumaze okubeera nga tufuna amawulire ag'omunda agakakasa pulaani y'abasajja bano. Bannanga abasajja bano tebagenda kubeera banga olunaku olw'enkya. Bino birimu n'okuwamba, birimu n'okwambala emijoozi egya National Platform oba oliawo okubaako ebiyitawo. Nkugambye nti byonna mbikuleetedde, naye kansooke nkutwale mu katambi kaffe akasookedde ddala olabe ekiri ku luguudo lw'Entebbe nga bandi zaavuddeyo dda, okumba kwatandise dda, okujaguza kwatandise dda, okuyisa ebivulu abaana batandise dda. Ate nkutwale mu nsonga enkulu ogenda kuwulira ebigambo biibino. Kakati tusimbudde twolekedde waaka nze Eke Master emabega w'omuzindalo natudde okubeera nga nkutuusako embeera yonna nga bweri ampuliriza. Nkusaba n'obwombe firindo sokojuwe ekigalo ate ompye subscribinge ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi yekka tutambule nga ffenna nga waako nogottekayo ampuliriza takusuba. Kakati nyingidde waaka olunaku olwaleero ng'omaze okumanya ekiri ku luguudo lw'Entebbe mukwano gwange nkumulisizayo katono nnyo. Kakati abakulembeze mu National Platform ku mitendera egy'enjawulo bonna batandise dde okubeera nga bakunga bannayuganda mu mbeera ey'okubeera nga tugenda kwaniriza mukulembeze wabula nga tulina okubeera nga tulaga empisa. Naye mu mbeera eno amawulire ag'ekyama nkugambye ngenda kubeera nga mbikuwa ne minisita wa Mwami Museveni akulisi bali omu nsi avuddeyo n'agamba nti tetugenda kukwata musajja era tulina kye tugenda kubeera nga tumukola, wabula tulina okubeera nga tumwaniriza waddembe okujja oba wayagalira addeyo akole n'emirimu gye. Naye nga amawulire ag'omunda nkugambye nga kuleetedde kigakakasa kirala nnyo. Bino birimu n'okubeera nga bagenda kubeera nga omusajja bamukwata. Nkugambye ngenda kubeera nga ngakuwa. Kakati abakulembeze mu National Platform ampuliriza bano nga bakulembeddwa Julius okuva wali Erubaga era ng'ono mukwano gwange y'omu ku boogezi oba abayambi ba President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'atuwa amawulire ag'okubeera nga tugenda kulindira omukulembeze waffe n'enteekateeka zonna, wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala amawulire gali amakambo ag'okukwata President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kansooke nkutwale mu bakulembeze ba NUP babeeko kye batugamba tuddeyo eri. Disitulikiti za Uganda eziwerera ddala 8 omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda ebweru w'eggwanga ku mirimu gy'ekibiina emitongole. Yasinkanidde bannakibiina n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga muno mubaddemu n'abakungu okuva mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga lya Amerika.
Kyagulanyi ateekateeka okomawo mu ggwanga ku lunaku olw'okuna olwa ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 5 era bangi ku bawagizi be bali mu nteekateeka ez'okumwaniriza mu bitiibwa okuva ku kisaawe Entebbe ng'akabonero ak'okumukulisa olugendo kw'ossa okumwebaza olw'ebbanga ly'amaze ng'atalaga eggwanga okusakira ekibiina obuwagizi n'okugulawo woofiisi z'ekibiina kye mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nga bw'onoba n'abaana bo ne bakunona ku kisaawe kati n'abantu omuntu wa wansi asazeewo n'abakulembeze okwaniriza mukulembeze waabwe n'olwekyo tekiriimu kibiina kyonna tekiriimu byabufuzi. Nga 5 tugenda kunona Oweekitiibwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu President nga adda mu ggwanga lye era nkunga bannabusiro n'eggwanga lyonna. Tasosola mu ddiini tasosola mawanga tubaaniriza ffenna twewe ku luguudo lw'Entebbe. Ababaka mu kibiina ki National Unity Platform abava mu bitundu ebiriraanye oluguudo lw'Entebbe bakubiriza abawagizi baabwe okwaniriza Kyagulanyi Musanyu wabula bakuuma emirembe n'okugondera amateeka g'oku nguudo. Ab'okubatabata bajja kuba ku bbata, ab'esseguku babeere esseguku, abeerweza babeere erweza, ab'ekajjansi babeere ekajjansi, bawubire mukwano gwabwe. Mujje twanirize His Excellency Ssentamu Kyagulanyi Robert, President waffe wa National Unity Platform. Ebitongole by'okwerinda biri mu kugezesebwa nga 5. Twagala muleka Abannayuganda bonna boolese eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka nga baaniriza omwagalwa abangi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Munnayuganda ate nga mukulembeze ow'oku ntikko so kiba kikakata ku poliisi n'ebitongole bene bya security okubeera nga bateekawo obukuumi nga tebanaabana kubeera nga bategeezebwa. Minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi ategeeza nga gavumenti bwe talina nteekateeka zonna okulinnya eggere mu kukomawo kwa Kyagulanyi wabula ng'asabye abakulembeze mu kibiina ki National Unity Platform okukolagana obulungi n'ab'ebyokwerinda mu nteekateeka yaabwe. Bw'oba akomawo mu Uganda oba leero oba nkya oba next week ekyo tetukirinako buzibu kubanga Munnayuganda alina freedom okutambula wa mu Uganda oba kugenda wabweru n'akomawo. Sirowooza nti bw'osala ku internet nti ennyonyi tesobola kulandinga ejja kulandinga ebyo tebeerakiriza ajja kukomawo addeyo mu maka ge akole emirimu gye. Kaakati poliisi ng'ekyafuuse kyesirikidde ku nsonga y'omukulembeze okubeera ng'agenda kukomawo n'okubeera ng'ayanirizibwa Bannayuganda enkuyanja amawulire ag'ekyamagalaga nti Bannayuganda batono nnyo abagenda okukkirizibwa okutuuka ku kisaawe Entebbe wennyini wulira ebigambo bibino. Kakati ate era amawulire munda gongera okulaga nti poliisi eno yeeteeseteese Mwami Kyagulanyi olunaalunnya bw'ati ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ono bamukwate bamuteeke mu mmotoka bamuvuge mpaka wenkugambye gano gamaze okubeera nga gakakasibwa. Okusooka pulaani yali yakumuteeka mu nnyonyi bamubuuse bamutwale ewuwe, naye kati amawulire amalala galaga ag'omunda nti ono olunaatuuka tebagenda mukkiriza kutambulira ku luguudo bo bokka na bokka, bagenda kumwevugira ampuliriza mu mmotoka eyaabwe bamutwale mpaka wuwe so si mu kkomera naye kumuvuga mpaka wuwe. Nga bano kye beewala be Bannayuganda abangi abamulindiridde abagenda okumulaga essanyu abaagala okutambula naye abaagala okumuwerekera mpaka mu maka ge. Kakati poliisi yamaze dda okubeera nga etema empenda n'okubeera nga esala olukujjukujju okusookera ddala Bannayuganda tebagenda kubeera nga bakkirizibwa okutuuka ku kisaawe wali Entebbe, bagenda kubeera batono nnyo abagenda okukkirizibwa. Kakati mu mbeera eyo bajja kubayo abantu batono wano bagenda okufunira olukusa omusajja ono ampuliriza bamuteeke emmotoka bamuvuge mpaka we. Njagala osooka owulira ebigambo bino kubanga ebigambo byegamba bino saagala bire byange nzekka nkwansimbuliza mu bwino yennyini. Poliisi olunaku olw'enkya esuubirwa okuvaayo okwogera ku nteekateeka y'okwaniriza Kyagulanyi ku kisaawe Entebbe wabula nga gava mu nkuubo galaga nti baakuteekawo emisanvu eri abantu abanakkirizibwa okutuuka ku kisaawe era asuubirwa okulinnyisibwa emmotoka nga yakava mu nnyonyi atwalibwe mu maka ge okusobola okuziyiza abantu abateekateeka okukuŋŋaana okumwaniriza. Paul Bakabulindi ne Posiano Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze. Kati wulira maze okubeera nga nkunjunyola ne nkugamba nti ag'omunda galaga omusajja tebagenda kubeera nga bamukkiriza okutambula n'abantu be kyeyagalire nga Munnayuganda omulala yenna. Kati embeera eyo yeeyolekedde okubeera nga etuukawo ampuliriza okusinziira ku mawulire ag'omu nkuubo ag'omunda ennyo, era ky'ova olaba poliisi yafuuse kyesirikidde ku nsonga eno nga kyebala kyekyo kyennyini ky'omaze okubeera nga owulira ampuliriza. Kyokka ate mu mbeera y'emu waliwo amawulire amalala ampuliriza Munnayuganda omu gaatuleetedde nga gano galaga nti abasajja
babadde bateeseteesa abantu okubambaza kkala za National Unity Platform abasokka mu 2,000 bano babakwate bukolokolo babagatte mu bannayuganda abalindidde pulezidenti waabwe omwagalwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati bano batandika okubeera nga bakola effujjo. Kakati mu kukola effujjo wano poliisi webeetandikira ng'erina obujulizi obulaga nti bano bakozi ba ffujjo bwe kiba kyakukwata ebakwate bulungi nnyo, naye kano akakolyo bannayuganda bamaze okubeera nga bakabuka nga bakagwamu. Kakati vidiyo eno nayo kanjikuwa ogiwulire, naye gasinagikuwa katuveeke wa Hajimiti katono nnyo owulire ebigambo bino. Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kwennyambira abantu bange, buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa? Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno, namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 0752871515. Alina obuzibu bwonna Hajimiti mweyunire onakutwala mu maka ge gyagenda okukolerako Siwa Street ng'abafere bwe babeera. Kati wulira nkugambye nti amawulire amalala galaga nti abasajja abasoba mu 2,000 babadde bateeseteesa emijoozi oba t-shirt oba ovulo, naye nga bino biwandiikiddwako National Unity Platform okubeera nga beegatta mu bantu abagenda okulindirira okwandiza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano basobole okubeera nga bateekawo embeera n'ekifaananyi ekitali kirungi oba oliawo kinakyayisa Nuupu. Naye mu mbeera eno kankuwa katambi kano nako okawulira ebigambo bitegeere, naye nga teweerabira nti omusajja olunaatuuka poliisi munda amawulire galaga egenda muyoola emutwala ewuwe. Naye mumpulize bulungi mwena bafutu soja abasajja bano bategese abavubuka 2,000 abagenda bambaza obukofiira bwaffe, babambaza uniform yaffe, babambaza outfit zaffe. Ng'ekigendererwa kyabwe baagala okubanga bafuna entandikwa ey'okubanga batuyimiriza n'okutukola kw'effujjo. Bano abavubuka be bagulidde uniform zino eno bagenda kuba bakola ffujjo. Nkiddamu bagenda kuba bakola ffujjo nga babba bintu by'abantu ku nguudo, nga bakuba abantu nga basika busimu, naye nga bambadde uniform yaffe, nga bambadde outfit yaffe oba ebintu bye twambala obukofiira ne ovulo. So njaga okugamba gwe nawe n'omuvubuka era gwe nafutu soja era gwe nawe na munankyukakyuka olunaku olwo wekiba kisoboka kostumu yaffe tojambala girike, kubanga akakodyo ke tutegedde bagenda kusindika abavubuka 2,000 nga bambadde ebintu ebitufaanagana. So yambala bulungi ng'agenda ku airport. Ekisooka airport ng'ogenda kukima omuntu ku airport teweetaga invitation. Weetaga kumanya ssaawa muntu ozo agenda kutuuka. President waffe His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi agenda kutuuka ssaawa 4 ez'okumakya. Kitegeeza by ssaawa 2 by ssaawa 1 fera tulina okuba nga tumaze okuba nga tuli ku nguudo tumulinze. Nkusaba n'obombe Fidino soko jimpere ekigalo ojuwe mileage buli munnayuganda asobole okubeera ng'agiraba. Era ompya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe tambule ffenna mu waka waffe ow'omuntu wa wansi. Nagamba guno omukutu gwa muntu wa wansi yekka munnanga anyigirizibwa naye gwanyigiriza wanovaawo woli wakyamu. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Obina Ngowi ono nga yabadde mu ggwanga lya South Africa olunaku lw'eggulo nga ne leero gyali lunaku lwe olusembayo okusinkana abakulembeze abali ku ludda olunyigirizibwa mu Africa yonna mu ggwanga erya South Africa. Ono kugambye yayogedde ebigambo naye ebigambo bye yasinze okubeera ng'ayogera kansooke mbikweko katono nnyo naawe obiwulire atafunye mukisa biwuliriza tukwatagana ate muwaka addako. Bye bye. Abo bavubuka baagala kola fujjo bali violent bwatyo bwasobodde okubuzaabuza abantu bonna era enanga bwavayo tutambudde eggwanga lyonna nga tewali kavuyo konna ne bwe yazze n'agamba now we don't want violence, you see they want to buy almost zero. No, buuza. So, mu ngeri y'emu ekintu kya tribalism bagezaako kitusibako busibi. Ate ekyo bafubye nnyo kiteeka ku baganda baffe Abanyankole n'Abanyarwanda. Museveni baganda bange talina gwayambye mu kutambula kwaffe twali tukigenderedde okusooka Mwankole. Nze nawasa Mwankole
mukyala wange ava mwankole. Okay? Ekyo Katonda yakikola akigenderedde kuba oba oli awo yamanya nti wajja kubeerawo akaseera bwe kati. Katonda n'akikola emyaka 21 egiyise. Kati nagenda okutuuka wano ngaawo mpitawo bisisitawana nakwogera Bobi Wine oli musasaze nze n'abasinga kumwe tuli product ya government ya Museveni. Fetukuze ng'omukulembeze ayita bali abakulembeze abasookawo nga bayita swine nga bayita idiot nga ye yeyita Leopard Anas. Twakula munange president w'eggwanga nga bw'ayogera bw'atyo kati ffe twawemudde nakwemula wabula twamuyisa ekikyali timubbi ne tumugamba agenda akole ki. So mikwano gyange njagala obasaba mwekolemu omulimu so that ekyetagisa Kyagulanyi kujja communicatinga naawe mwekennyini musobola okukyekolera ne mwebiringamu ka community ne mwekolamu n'abakwatisa empisa ate mbasaba muba mu communicatinga mubeere clear temukkiriza kubeera diverted. Tokkiriza kuteeka mu ntalo z'ababooda, kuteeka mu ntalo z'abalimi, kuteeka mu ntalo z'abayimbi, kuteeka mu Uganda is bigger than that. Uganda is bigger than farmers alone. Uganda is bigger than traders alone. Uganda is bigger than musicians alone. Kati go reducing a struggle ogiteeke mu butalo bwa kasekita akamu kati olwo abalimi, kati olwo abasomesa, kati olwo abasuubuzi, olwo abasawo bwoma musawo kyogereka olwo abasawo. So banange mbasaba mwekolemu ogwo omulimu mikwano gyange. Ekyokubiri ate kino kikulu nnyo, mbasaba mu isolatinge agent wa Museveni oba wa mutabani we yenna, mu isolatinge abantu abakozesebwa okunafuya okununula kwammwe, abo be balabe bammwe nambeemu, abo abeefuula mbugo tebafaayo kubigenda maaso eka bagamze munnange ebya politics tebinkwatako, oli musiru. Politics bye byenkulembera, engeri ensi yo gyekulemberwa yengeri lwaki wa ending up one. Kati ate bavuddeyo n'eri bamaze okubbako buli kimu baze n'eno bakusasule obeeko osirwaze banno. Bano badictator bakolanga bakolonialist bwe bakolanga ng'ajjamu mmwe n'afunamu abantu abo, n'afunamu bakolaboreta abasoma isole mumanyi bafunamu bakolaboreta, n'afunamu ono omukungu n'ono omukungu n'ono omukungu, n'amekinga sure tikati abo be bagenda okukakkanya bali abalala. Kyannaku nnyo naye Abaganda bagamba sebusiru bwa njoka butazinyirizo. Naawe kennyini bajja kunona, naawe kennyini bamala okukakkanya bali naawe bakweralikirira babamanyi titoli musiru. Oba olina amagezi agakakkanya banno abanyigirizibwa, ekitegeezo olina amagezi agalaba nti kyebakola kikyamu, ekitegeezo ojja kutuuka obuuke ng'akasente ke bakuwa kaweddewo. Era ojja kumaliriza bakusiranyiza oba nga bakusse ekyennaku tebayiga. So njagala okubasaba omuntu yenna ng'akozesebwa oyo tumwesemberiza mikwano gyange. Abo nabo baba basibe nga ffe. Malcolm X yabayitanga ba house slaves. Wabeerangawo basirevu ba mirundi ebiri mu biseera bya slavery. Wabeerangawo ba house slave ne ba plantation slave. Ba house slave nga be bapikinga obwebiyeru, buno bukyalikyali oba olugambogambo nga babateeka wali wa master. House slave ng'alya bulungi kubanga alya ku mmere ya master ebifisse nga master amaze okulya. House slave ng'asula bulungi gwasula mu boys quarter. Ekigambo boys quarter kyava mu biseera by'abasireevu kuba ezo quarter zaalinga z'ababoyi ng'omuddugavu ne bw'okulotya tebali kuyita maani ng'obeera boy, kukola bagiyitanga boys quarter. Ate masters bedroom nga bagiyita masters bedroom kuba omuzungu bamuyitanga master. Kati abo ba house slave be baabeeranga eyo wa master. Kati ne wabeerawo nga ne ba plantation slave. Ba plantation slave be bazengulubuse, be bafe, be bamwe
kati ba house slave bayagalanga nnyo nga bamasita baabwe okitegeera nga masita balwalaga bamasita twalwadde oba tunaawona ddi enyumba y'amasita okwata omuliro nga house slave ajula jjugu wandulako malusu ezikire okitegeera nga house slave womugamba tudduke tugende tubere free nga ajajajaje tulagawa waliwo ekisinga wano waliwo asinga omuzungu